kubikungaanyiza. Gye buvuddeko minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sirwanga yatongoza empaka z'eggombolola zino nga zizannyibwa mu masaza gonna 18 ag'Obwakabaka. Empaka za Kago Cup zino nga zizannyibwa mu ssaza lya Kyaddondo zijiddwa akawuwo olwaleero n'omupiira wakati wa Makindye Mutuba 3 ng'ettunka ne Ssaabagabo Lufuka era omumyuka asooka owa Kaggo Ronald Bakulu Mpagi yabadde omugenyi omukulu. Ono agamba empaka zino bwe bagenda okulonda abazannyi abagenda okuzannyira Kyaddondo mu mpaka z'amasa ga Buganda ez'omwaka guno. Baana abalina ebitone tubakubiriza nti okubeera n'ekitone n'okututumuka tekirina kulinnya ku mutwe n'okola ebintu ebitali bya biruŋŋamu. Olina okumanya nti bw'oba ng'ofunye ekitone n'osobola okubeera nti bakulabye, kirina okuyamba okulaba nti oyamba famire yo. Tuli basanyufu nti tukyagenda mu maaso n'enteekateeka eno nga tuli mabega wa komanda waffe Oweekitiibwa Sserwanga Robert Ssaalongo nga twongera kukunga abantu batusinga wansi kunga abantu na kuzuula bitone. Mulabyeko ekibadde wano mu Kyaddondo olwaleero twongera koola abavujjiriza abatenesi mubalabye ebitone mubirabye ffe tusaba abavujjirizi ba tonamenti eno. Omupiira wakati wa Makindye Mutuba 3 ne Ssaabagabo Lufuka guwedde maliri nga tewali alengedde katimba ka munne. Pira tegugenze bubi just mikisa gyokka gye gitulemesezza naye tusuubiza bawagizi baffe we tunaddirayo ewaffe waka eri mu Lufuka tujja kukola ekyenjawulo era tujja kugoba. Naye omupiira bwe tusambe sisinzira kuba ebadde ntandikwa mutandika ebiseera ebisinga ntandika etera kuba nzibu mu mupiira kuba ffenna twatuze wamu ate twemanyi bulungi naye kati mu maaso eyo nsuubiza tutereeza mu maaso eyo. Waswa James Segawa, BBS Terefayina.